nja musubwa nnyo kubanga abadde musajja ayagala eggwanga lye, omusajja abadde alwanyisiza enguzi, omusajja yafuba nnyo okulabika ng'asobola okukekkereza ssente bino ebikujjuko bya gavumenti byezizze nga ziteekako emikolo egy'enjawulo nga bw'olaba ebyaffe ebya muvumenti mwaka ne mubeera n'emikolo nga 100 ate nga musaasaanyizaako ssente. N'asalawo okusevinga ssente ezo era ng'azikozesaamu ebintu ebigasa eggwanga. N'olwekyo tujja musubwa kubanga bwe mba mutunuulidde nga bw'olaba bano abaafa Kinjikitire Ngwale ono eyalidinga Majimaji Rebellion, mba mutunuulidde ng'omusajja nga bw'olaba Kabalega, mba mutunuulidde nga Tokoma Kabalega, nga bw'otunuulidde omugenzi Mwanga. So tujja kufiirwa nnyo okuggyako nti bwe kyatuuka ku ky'obulamu, ndowooza yagayalamu akantu katonotono, teyabissaamu amaanyi. Naye ndi musanyufu nti okufa kigambibwa nti yafiiridde mu ggwanga lye, kitegeeza abadde yeesiga nnyo nti eggwanga lisobola omujjanjaba. Tujja musubwa. Kitalo nnyo ekya Magufuli okufa, naye okufa kwe Abaganda bagambe ekiri atabaala ne yasigadde waka kimutaayiza. Magufuli tumujjukirako ng'omusajja eŋŋwaŋŋuli. Wogende Dar es Salaam enguudo road reserve futi 18 niwe bayise ekintu ekyo. Magufuli yamenya ebizimbe ng'olaba amagorofa ge bazimba mu road reserve ne mu ntobazi ng'agamenya. Era ndowooza Tanzania webeerayo bamafiya babadde tebamwagala olw'okukola obulungi. Tujjukira yakuga eggwanga lye lijje lisabe obulwadde bukole ki bugende. Kitalo nnyo nti obulwadde obwandigenze ate bumututte. Ne ffenna lyekkubo lye tukola ki lye tugendera. Mukale tusaba nti Katonda amuwe ekimuwoomulo eky'emirembe, kubanga East African Community integration abakulu we bafa kiba kibi nnyo. Mukama amuwe omukisa. Akutuusa okusaasira eri abanna Tanzania n'abanna East Africa n'abantu ba Africa bonna n'entire world nti kibi nnyo President John Pombe Magufuli Dr. afudde. Kitalo nnyo, Mukama yawa era yajjawo. Bati twagala abantu bonna aba Africa bategeere ekintu kimu nga nze kyendowooza nti kibadde kitwalidde Africa ebbanga ddene okufuna president alinga Pombe John Magufuli. Agenze nze ndowooza nti kijja kutwalira Africa ebbanga ddene okuzaawo president alinga President John Pombe Magufuli Dr. President oyo nga yakajja mu buyinza yajja ne simple life ng'abantu balowooza nti tajja kukola, naye nga ya livinga life ey'omuntu wa wansi n'abalaga nti olw'okuba nti yava wansi ayagala okufiirira omuntu wa wansi, atambule n'omuntu wa wansi ng'alwana kukolerera muntu wa wansi. Ebyokubeera n'ensi ng'erimu classes 2-3 ng'abamu balinga abali mu ggulu naye abamu balivinga ng'abali mu geyeena. President John Pombe Magufuli yali alwanye nnyo okugatta gaapu eyo gijjawo. N'agamba mwe abatambulira mu mmotoka eziringa eziva ewa Katonda nammwe muli bana Tanzania ng'abasula enjala. Katuteekewo embeera nammwe mubeere nga at least abantu banyitegeera ensi gye balimu bonna. N'agamba ngenda kukwata ku by'obulamu, mwalabanga president ng'atambula ebigere okuyingira mu malwaliro. Asanga omusawo, asanga ekirina, oli amubuulira ekirina kiri na kiri. Si bino bya president kuyingamba nti ogenze kukyalira ddwaliro nga bakuteereddewo tenti, abantu bokka bakubuulira ebifa mu ddwaliro, ye director, ye minister, ye permanent secretary oba commissioner. Naye President Magufuli ng'ayingira kirina n'amubuulira nti obuzibu buli wano. Addressing ebiwundu n'amubuulira kino, omusawo owa wansi n'amubuulira, n'agatta ebintu byonna, n'ategeera. Mwalaba nga ayingira n'ayingira buli kasenga abalwadde mwe bali, n'agamba tutereeze ebyobulamu.
tuterezeza tutya tusale ku ssente ez'abano abatambulira mu mmotoka efuuwa omuzinga mu kifo kya AC tulwanirire abantu ba wansi. Mujjukira yagamba nti omusaala gwange guli bwe guti n'alagira omusaala gwange mugugyeyo mu miliyoni ezaana n'ekintu 5 zenfuna muguteeke wansi mu miliyoni 10 na kintu zembafuna zijja kumala kuba ndi n'alawensi ez'endala n'ensi erabirira famire yange n'obulamu. Nze omusaala gwenjagala gwakubeerawo katono naye sente ezisinga so ye olwaseetinga ekyo n'alagira n'abakulembeze abalala bonna okubeera nga balivinga ye ku example gy'aseetinze. President yajja n'agamba cabinet lwaki tubeera ne cabinet esoba ba ministers 4 naye no Tanzania etimezinga Uganda by 3 ndowooza aba geography be bakimanyi obulungi